mukwano nnyo bwetatuuka ku show nalina okuyimba then before Shiba ayimbe kati bwe natuuka ku show eyo manager Dilisa manja wa Shiba yalwana nnyo kati ndowooza waaliwo wabeeyo ebintu esiyimba nangamba munnange kigali nengamba nedda it's okay omuyimbi wayimbe tugenda okitegeera nga nwana nyimbe before Shiba kubanga sobola kulinnya ku stage nga Shiba akoze ki agivuddeko edda okitegeera kati lwaki ekyo kyembadde nkuddamu ekibuzo kyanino nti abawangizi benabatwala ne kati kyaliwo ne manager we nagamba Sidiki kiganye mwanange tugezezaako nendowooza wali ebibaayo musibi biki ne bigaana okuyimba kati lumu twaliko gye twali Shiba nagivaako ng'agikubye nange nengirinnyako nga yakagivaako nange nengikuba kuba ne mu Kampala stage nasooka oyimbako ya Shiba that's why nkugamba ekyali wange kuseera kwogera naye nga tuli baki tuli bakyali kati bwemba luli nali sisobola kuyimba ku stage nga Shiba agivuddeko kati bwaba agivuddeko nengirinnyako ate nange nengikuba ekitegeeza andinoone muganda wange jangu twekube endongo. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, just so can nebaze Mukama Katonda yibale tutambuza kutujja gyonna gye tubadde nga tutuuka wano wetuli olwaleero alhamdulillah. Amannya gange nze Asidiki Vocals Eweliko Boy. Ndi muyimbi andi mu management gye bayita Mama Baba Entertainment. Ekituleese wano olwaleero tugenda kyogerakera mugenda kitegeera bulungi nnyo nengera sooka mbeebaze mwena okujja. Thank you so much mwebale kuva gye muvudde yonna ne mujja. Thank you so much for honoring our request ne mujja. May God bless you. Eno pressa gye tuliko olwaleero ensonga yennyini enkulu tuleese wano olwaleero awaadi zino nga bwe tuziraba ze tusoose okukulembeza olwaleero naye nga bingi nnyo ebiri emabega wa this pressa. Tetugenda kukola show tewa tukoze concert nedda nenga ekindeese wano kirimu ebintu bingi nnyo nenga ekisingira ddala obukonjala kwebaza kyekindeese wano kwebaza. Ngenda sooka neebaze Mukama Katonda yeebala yonna gyanzigye n'antuusa wano wendi olwaleero. Ekyokubiri Jesino ndi musanyufu nnyo olaba n'ebigambo bibula naye nga I'm really very happy. To be honest, kino kyose ndigenda sobola kikola nga ntudde. Era sigenda yimirira. Ngenda kwebaza mwenna abannamawulire abanyambye muli bangi sigenda kumenya omukwomo nengenda kwebaza media zonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kyemunkoledde kuba singa simmwe nze bino byentuuse olwaleero singa sibiina bannange mumbeereddewo ebya ddala. Thank you so much. Media houses zonna nnyingi zibaddewo, TVs, radios, ba YouTubers, ba DJs, ba bloggers, ba TikTokers. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. I'm humbled. Singa simmwe boolyawo bino singa sibiina. Ngenda kwebaza tiimu yange Lyrical Boy Nation. Thank you so much mwebalire ddala. Nebaza management yange Mama Baba Entertainment. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mumbeererawo bannange mwebale nnyo.
naye mpulira n'ensonyi mbeera nga sina kyama kyensobola kukola basasulamu, sina sente, sina ki, ne bannange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much bannange, mwebale. Nzaali nga nange ndi maaso wano bwenti nga mwenna muli wano, mwenna mulina emirimu gy'okola, mulina amamotoka, mulina abantu bamala okufaako, nenne mujja gye ndi nze Asitiki Vocals nga nabayise ne mujja. Bannange, thank you so much, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli omu alina gy'evuddewo gy'avudde. Naye nange owange sijja kugamba nti abadde mulungi nnyo oba oliawo, naye nga nange waliyo abandabako era mugenda ku Facebook mulabayo ku bufaananyi obwo, naye kati nange nze wano Asitiki Vocals. Omuntu omu asobola okiraba nga si kinene nnyo naye kunze wagayi kinene. Mbadde nkyebaza, waliyo abawagizi bange bonna be baalonda zinawadinza okuzifuna, munnange tebasiima busiimi ne bagamba tukiwe ono, basinga bangi abagine ne balonda. Bannange mwebale nnyo abawagizi bange mwenna, thank you so much. Bangi nnyo abaalonda. Bannange out of the blue nali ndi awo ne bagamba Asitiki Vocals tukutadde mu award. We did not beg ti bannange batuteeke mu award, just nalaba link ati ngenda okulaba award ateziriwa, ngenda okulaba nga bantaddemu ne bampeeza link ne bagamba Asitiki oli mu awards, ne tusharinga abawagizi bange ne mulonda. Thank you so much, I am humbled. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bangi nnyo abaayagadde okuwangula awaadi eno, era nange nali mu abo abangi, naye munnange mwasiima nze ne mulonda ne bagimba. Thank you so much. Yeah. Ejjinja ate zino esatu nazifunye ebisya mu Source of the Nile Awards. Nafunye Song of the Year ebadde last chance, nefuna neno Male Artist of the Year, nefuna ne Artist of the Year. Byonna nabijjinja mu Source of the Nile Awards. And even last year waliwo ebbiri ezitasobodde kutuuka wano, nazo zava mu Source of the Nile Awards. Nazijja era jjinja nazifuna last year, nafuna Song of the Year, nefuna ne Male Artist of the Year. Waliyo n'endala gye nasookerako okufuna mu bulamu bwange yava mu Press Awards. Najifuna yali Appreciation Award, najifuna last year. Nayo najifuna last year nga gutandika, zezo esatu ezitabudde kubeerawo naye kati nezibeerawo zino. Tedde neeno gye najja bwe nabadde nga ndi e Kenya, nga bakampa award eno nabadde sikikkiriza nze nga ngamba oba neebase ndi mu kuloota ne walayi nga kituufu. Naye ngamba nange nesalina ngamba I'm representing Uganda mu East Africa. Nzaali mu bayimbi abali Uganda, I represented Uganda. Thank you so much. Era nakyo singa simmwe okuli awo singira saakifuna kubanga bampa ekifo mu Kingdom yaffe ne banfuula ambassador wa tourism and heritage e Busoga. Kuba kati kino kyo nakyo tebalonda oli munnanga asiima busiimi taata n'agamba kyabazinga yasiima busiimi n'agamba Asitiki Vocals from today onwards ogenda kukolanga nange mu Kingdom, ogenda kubanga omupeereza ng'oli ambassador. Kinene nnyo era kyenfunyisiza ebintu bingi nnyo, era singa simmwe era nakyo singa saakifuna. Thank you so much, thank you so much. Era awo wennyini njagala noyisaawo kano ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omunaana tugenda kuddayo Kagulu, eyo gye bampeera ekifo ekyo ne bantiikira ne bampa buli kimu, era tugenda kuddayo Kagulu nga 17 ogw'omunaana this year. Kagulu tugenda kuddayo era nakyo tugenda kukilaimbinga Lusozi oba Kagulu, era Chief Climber agenda kubeera ne Kyabazinga oba Busoga, n'abalala abanene bagenda kubeerayo bangi. Nange I'll be there. Saala kwerabira. Nga bwe mbagamba ekituleeswana kinene, omuntu ayinza okugamba naye Asitiki Vocals, why did you do this?
engendo bagenda givaamu nedda ne munnange etasiima ewulagiwa kati nange bwe kusalawo nzije nsiime kino kyenfunye era basuubiza era nga njala okubagamba amazima nkyali mu ndongo naye tudde ensazeewo nzije nsiime ku bantu bange mwabambeereddewo abawagizi bange bali bampagidde paka okutuuka wano emiwendi olwaleero wanzi natuukako time nga nange acidic vocals ntya n'okugenda ku stage nyimbe naye kati olwaleero nsobola okubeera confident omuntu n'antegeka nze acidic nendeeta abantu ne bajja ne bayimbira nga kibadde yange kitegeeza tuvudde wala ffenna era mwebale nnyo mwebalire ddala ebikalo ebijjirako bibeerayo n'ebyaffe kitegeera sometimes tetujja kujja nakyo tukiraga ekiba kiriko kyekingambye tetujja biraganye naye sometimes ebisinga bibeera surprise era ogenda kulabirawo surprise endala nga kyavuddeko eno award ekitegeera kweyagala nnyo naye nga nkizzemu si wekiri then ekirala ankukyabuuliza bangi nnyo betwabaddemu nabo mweyo category babadde bangi kuba kati nebadde breakthrough at Uganda so kati mwabaddemu abayimbi bangi nnyo kyolina omumanya abannayuganda babadde bangi nnyo abagibaddemu awo abaddeyo ne categories endala nga nabo babadde bannayuganda naye nga zirimu ziri awaadi era nabo mwabaddemu abawangudde. So eya Eastern Source of the Nile ey'omwaka guno mwabaddemu abayimbi ki omuntu b'amaanyi bayinza okunokolayo nga bava eno oba nga bayimbi ba Eastern naye nga bayimbire eno oba nga bayimbire mu zino just no buli musoga yabaddemu buli engoma nyonso nga bali bonna babadde. Okay. Then eno yabaddemu bayimbi ki bannayuganda? Gye mwabaddemu abayimbi bangi kuba nalabyemu abaddemu nze ne mubeeramu ndi mu Babala abaddemu nze ne mubeeramu abaddemu kyemanyi Big Eye Bayrota ne mubeeramu Abapeace ne mubeeramu Lukoma bamutaddemu ne mubeeramu wali omulenzi omulala bamuyita Jim Crazy bamutaddemu kati katugekirabadde mbe bababaddemu so katugende ne Kacumbali olina ekibuzo kyobuuziza nti bantaddemu bwezina awaadi za region eri ate kati omuntu ava nagamba nti regional artist kidefending atya bwe nti nja kugamba siri regional artist just bantadde kuba gyenva ne kati to be honest nze ndi Kampala nyimba zange ozaba zonna Kampala ezikola gyendi gyensinzidde nze okuntegeera muntegeeredde Kampala si Jinja bakategedde kino kyo kiri self-explanatory so kiri then bwewala ekibuzo kyabuuziza bashuga mami nedda tujja lwakuba kati kigamba shuga mami abasinga bo bakirabanga abakazi abakulu naye shuga mami kitegeeza omuntu alina ku ssente kisobola obeera nga kyanakitone nga kirinamu ku ttooke bakategedde so kati kisinziira azza atya nze bwe mulaba nange ndi muntu mukulu understand nsobola okitegeera bwe tuba tumaaki nga nsobola omutwala nga nsobola omufuga baba sisobola it's okay naye ng'olinayo omuntu kiddemu awo olinayo omuntu oba shuga mami abeerere Inshallah. So omuntu tabeereko nati kasooke ambasada atudde kugera ku kyalo b'eggulu sigiwakanya era sigamba nti nova si nkulu okitegeera nkulu nnyo I wasn't appreciated kisobola okubeerawo nti maybe omuntu eyakulaba bayimbi be yalaba nga bakoze datya teyalaba nze bye nakola ne guno omwaka katusubire tagenda biraba ekibuuzo ekirala kibadde kibuuzwa ku bayimbi byava nagamba tetulina kyetumugamba kituufu tetuyina kyetumugamba in this way nze acidic vocals ndi muyimbi naye muyimbi okitegeera ate buli omu ye aba ayina engeri gyategeeramu ebintu binange gyentegeeramu ebyange nedda ndi mukuddamu ekibuuzo kyo kyobuuza munnange nga bwe yagamba tulina kyetukugamba ye ayina engeri gyalamu ebibye nange nigiramu ebyo byange sijja kugamba nti ate kyeyagamba nange kindriving ennyo nononono nze nkola byange acidic vocals naye akola biri kuba naye muyimbi ate nange nnonyakawoko naye anonyakawoko ke
nze wendi abawagizi be bagenda okusalawo oba tetulina kye tugamba oba tulina kye tugamba okategedde so si ye ng'omuntu. Ndowooza omwaka